Zakuba naku naawe. Abaavu muyina entondo. Nze nina obwo budde. Temunnyonoonera. Temunnyonoonera budde mukwano. Okay. Kwata gwe walumbe zaaya. Maaso wena gye musinzira okutulaba tuline mwana muwala Nakangubi Oli gino agenda kutikibwa ng'ennaku z'omwezi meka. Binungu ogula bya layisi 15. Ogwe muwava talina kijja. Otamanyi naze. Waguze kaki? Nze sina wano byesobola kugula. Kutoyina bubeezi. Dayira mwanyina. Wadde n'omutwalo oguvulisa. Omugaga Sula Motors. Oyo naye muzadde wange omukusomera bagenda okubeerayo. Sula Motors. Kuzi wano tuli ku Sula Motors. Yes, tuli ku Sula Motors. Batunda emmotoka empya n'enkadde. Gwayagala emmotoka oyagala kukola bata giyite swap. Jangu wano ku Sula Motors. Oba osobola okuba ku 0701879187. Mwanyi nazo kikoze mu radio. Direct obeera. No. Sula Motors tuli wawe tuliwe tugisanga. Kibuye ku Salama Road. Kibuye ku Salama. Sula Motors kimusufuula ow'enjawulo ntapangisa tobagenda kusenguka. Akolera wuwe. Aina bondi bbiri ekyasinza okubeera bwaguuga atunda mmotoka namu kye kimufuula w'amaanyi nti atunda alumirirwa wakolera wawe tagenda kusengukawo tebagenda musenda oba okumugoba n'ekyo buli mmotoka buli kika kya mmotoka weekiri jangu ogula emmotoka ku kibanja mpola asaana okuwa emmotoka ku zero nga tomuwaddeeko singa mukwatagana olina waddembe osala ku kibanja kya jjajjawo kyewasikira n'ogwakuwamu emmotoka olina wootunda bakuwemu emmotoka osaana okuŋŋanya bubodaboda nga 10 ne bakuwamu emmotoka simple. Wano bikola kuba mugaga abagaga tulina babirisi bali bageze bugezi mbuto yo manager Robert naye abagaga bali babiri Sula Motors ne chairman Nyanzo namuta Bwete bonna bageze mbuto bakola mu Sula Motors oyo manager wange ya manager wo manager Robert yatuwa sente noyo naye asula mukono yagano Sule Kampala akufunire yetake mukono sina kyenjagaza mukono ne wongabira bugabe siringa busoga nawona nesaga na basojja nawona nesaga nesizana mwana busoga kozi walina ko boyfriend omusoga abadde kyono nga mwagaza acha abankoze walina ko boyfriend omusoga onesonyi nakolesa tuzungana nnyo nayo mukama yali amumponyeza twazunga nnyo naye mukama yali amumponyeza Sula Motors muli ku simu ki 0701 Sula Motors 879187. Okay. Nkujeyo mwanyina ze cabinet noloza tetuuse. Mugwo kutanu guno ogulaba? Ye time. Mugwo kutanu wano. Museveni abalayira. Bwalayira. N'abaka ba parliament baba balayira. Mugwo mukaaga parliament etani ko kutula. Nga empya enkadde fuluma. Empya ekola ki? Eyingidde. Kati tetukoma ku parliament na president kulayira. Obo oyina okulayira ng'otulaze cabinet yo. Empya. Gyogenda okukola nayo. Okay. Oyina okutulaga kuba obuyinza bukugamba gwe president oyina obuyinza okulonda cabinet nga gwe mu buyinza bwo. Bantu basobola okukola nabo. Bogenda okukola nabo. Era bootegeera. Era toyinza gandi sina cabinet. Yes. Oyina okuba nabo. Naye kati byonna nga bimaze okubaayo abantu batandise okweyogerera ebisongo. Keno mugamba yajjeko ebidongo bajja n'amaalo wano. Nganti Sula Motors. Motoka mpya. Geno mugamba yajjeko ebidongo. Kakati abantu mukweyogerera ennyo mu cabinet empya. Ojeko music oyo. Nawulidde bannaffe aba KCC wajiwulidde. Manager mugamba ajjeko music atujeko amaalo. Office ya Prime Minister ojiwulira, office ya Minister wa Presidency ojiwulira, ate ekiri ebusoga mwannyinaze. Ekiri ebusoga ku cabinet. Prime Minister ni amulimu oyo ne bwagenda. Ne bwagenda. Prime Minister ne bwagenda. Agende. Ate lwaki? Ate mufunyemo kati. Ate yajja kukolera gwe. Yajja kukolera gwe. Emirimu gy'alina okukola tagikoze. Kati omwanyanyize nga nkugjeeyo. Embeera eno gye mpulira abantu okweyogerera onaayogerera oli obuzibu buli kibantu mu lulu oba ensonga zirina we ziri nga gwe ngaali mwenaali mu gavumenti munda oba otandikira na. Anyway, nze nja kwogeza amazima n'okufumintiriza nga nsinzira mu kawaayiro akawa President Museveni obuyinza obwenkomeredde Penal Code 7. Musemateeka w'eggwanga mu Penal Code 7 muzeeyi emuwa obuyinza obwenkomeredde obulonda abantu bagenda okukola nabo ate era waaba agenda okulayira n'alaga cabinet eyo. Naye nandirowoozezza nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa oba kyakufumintiriza okwapreciatinga abo abakoze era bwe tuba tubeetaaga basitiru basigale mu offices. Okugeza nga Nekesa treasurer wa NRM
naye waliwo abamulwana mu ndeeyo. Yes, Secretary General wa NRM. Nze njagala abantu balina obukuku ku bantu. Abantu balina obujja naddala abali mu kukola. Njagala nkuule nti Nekesa bwe yajja ku Secretariat ebintu bingi byakyuka. Babula. Ambassador. System nyingi ezaaliwo nga ziri low nga ziri down. Nga tezikola. Nekesa n'azuukusa system ezo. Facilitation zazo zaalingawo naye nga tebazifacilitatinga. N'azifacilitatinga okugeza nga abavubuka bonna ababadde beesimbawo mu kalulu. Abantu bangi bali tebamanyi kalulu k'abavubuka. Akalulu k'abavubuka ke kavamu ne Minisita Nyamutoolo. Era we yali president we yamulabira. Era yaliwo yagenda ovaawo kati. Ekifo ekyo Nakku yajja n'akyesimbako. Nakku n'aba n'obuwagizi bw'amaanyi nnyo Fiona Nakku abantu baamwagala ebyaddala. Ono gwe nalaba yakayita muwano. Yes. Kakati Fiona olw'okuba nti muganda wa Babula abantu balwana Fiona. Nakku. Bambi. Bwe bamulwana mwanyinaze. Ne bamukola okuba tebamanyi kuyomba bo. Manya abalungi tebayomba. Bambejja tebamanyi kulwana. Munnange Nakku n'agamba n'abireka. Ekyabavubuka nkibawadde n'akivaamu. N'agamba kagende ku kifo ekyala ekyaki ekyabawakazi. Abakozi. Era bwe yakiwangula walaba nga bamutwala mu kkooti. Kani aji. Era bamutwala mu kkooti n'abasingirayo omulamuzi n'abagamba mutawanidde ekyokuggya gano nga muzooga. Ono muwala yawangudde mu mateeka. Kakati ebyo byonna lwaki mbyogera? Mbyogera okulaga abantu abatalina kibasobola abatayagala kukola abatali hard working nga balwanyisa abakola era nga baagala abakola baveewo nga balowooza nti bana abademesa ebifo ebyo bajja biwangula. Era Fiona ye baamugjawo tebawangula baali bamulwana. Omuntu Fiona gwe yawangula gwe yawagira ye yawangula akabavubuka. Bwe yawangula na bamutwala naye mu kkooti. Lwaki owangudde? N'abasingirayo. Kakati obukyayi ne bujja nga butambula bwe butyo. Empala nejja ekula. Naye olw'okubanga olw'obutatu tebafumintiriza. Ku Secretariat awo waliwo gusajja guli awo nga guliwo okukola lugambo ku buli muntu ku buli kiri ku Secretariat ono kino ono yaaliwo kuloopa nakwogera nnyo. Awaabira buli muntu. Naye nga nebyawo batabimanyi. Banoonya balina obuzibu buno bampadde emitwalo 20 vuma Fiona vuma Nekesa yogera ku gundi yogera ku minister akoze yogera ku gundi kubanga lisafejja. Kakati mu kuswala okungi beekuŋŋaanyiza ng'abavubuka abaagwa bonna bagamba baagala kulaba president ndi Nekesa yabalemesa okuwangula. Ate yali abalonda. Nekesa treasurer wa NRM Babula ambassador yagamba Major Emma Kuteesa n'amukwasa system y'abavubuka bonna abeesimbyewo era n'agifacilitatinga okuva ku secretary ng'ayita mu Major Emma. N'amukwasa eyo docket ndi n'amugamba abavubuka bonna mu bafacilitating secretary kyesobola ekibawe awangudde awangule okuva era mu kaluka primary. Jjukira ebintu by'okwesimbawo bibeerako competition oba ne competitor abavuganya. Abantu kye baagana okukkiriza mu bulamu ky'omuntu avuganya n'awangulwa. Tubogenda mu kuvuganya osuubirayo okuwangula n'okuwangulwa. Bo baagana okukkiriza nti balina okuwangulwa. Kati bakoze olukujjukujju bwe baagalagana president bogere Nekesa ebigambo bamulope bute yabafacilitating that's why tebayitamu biki balowooza nti lisafa weenejja muze ajja kujjawo Nekesa ambassador mulamba kyakola akimanyi. Basooke baleta accountability ze baba wabalage nti tezaasaasa. Exactly. So ze nalowooza nti kibi nnyo okulemesa omuntu akola olw'okuba gwe olina bye weenoonyeza olw'obutamanya abo n'obunafu bwo gwe n'oyagala omuntu akola ave mu position ate olw'okuba nti no oyina obukyayi oba n'obujja oyina endowooza entono omanye okutegera si kwa ffenna. Common sense is not a common. Leka naawe. Common sense is not a common. Nekesa akosa common sense. That's why olaba nti district Muzaiza yawangula this time. Percentage Muzaiza yawanguddeko this time tebangawo ku kisewe kya NRM. Ababaka betulina nobolaba independent ba NRM era Nekesa abafacilitating ng'aliwo mu ne Secretary General wa NRM. Era nebaza Secretary General wa NRM nebaza Madam Babula Nekesa Owundu ambassador nebaza omukyala Daf nebaza omukyala Madam Agnes nebaza Honorable Dombo nebaza omukyala Rose Seninde
nebaza mama Rose na Mayanja yes bonna nja kubebaliza abamu omulimu gwe bakola okulaba nga bateekera ekibiina n'abantu bonna abeesimba ebintu bino si byangu abantu abateekera eggwanga ddamba balina omulimu gwa ggwanga ddamba mwala abamu batambula ne bagwa ne ku accidents sekutali je nadduka eno ndakalangala ate nekesa dduka eno Busia adduka nakatatuulanga akyali nakati eguddewo essomero yazimbira n'essomero ly'e Busia n'abazimbira classes olaba bali mu Thanksgiving tulise okuddayo gye bakola obulungi kwegamba abantu abaterabidde bantu duite kibaddeewo ena ne mulumala okuwangula kalu bote bagina kye babagaza right now nekesa yali mu kukikola ne wakiso babaddeyo ku Thanksgiving entunga babaddeyo ku Thanksgiving tekibangawo Busia babaddeyo ku Thanksgiving nekesa yakikoze na kitandise ku mulembe gwa nekesa exactly tubadde n'okulwanagana tubadde n'obuzibu bwa social media nga President Museveni mu kaluka 2021 nali omu asobola okulwanya ku social media nga abantu bonna bavuma president bakuba bukubi babani TV zonna nga zaali amu Museveni olukwe nga zimukuba bukubi olw'ensonga nti abaaliwo mu sente mu treasurer tebasobola kumanya nti media ogikwasaganya otya bano abaana balina numbers bobakwasaganya otya this time ataddewo okulaba nti nno buli muntu asobola kutuusa amawulire amalungi n'okulaga asobola okujja ku mmeeza n'alikola exactly nekesa teyakoma kulungi wa face omutima gwe mulungi ayagaliza ate bakuzibwa bulungi yes bakuzibwa bulungi mama waabwe yabakuza bulungi yabakuza batya Katonda yabakuza n'obumativu n'obwerufu nekesa abaddeko ambassador yaliko minister yaliko MP era ambassador mulamba tayina mulugube tewali office gyatabaddemu so ndoza ensonga lwaki mumativu mukufu n'abamukuba bamukubire ekyo bamukuba lwa bulungi bamukuba olw'okuba bamukubira ebintu bibiri nekesa bamukuba olwannaku muganda we bamukuba olw'okuba yakoze bulungi muzeeyi yali appreciate according to bwolaba we biri ne muzeeyi nti musanyufu nnyo ali musanyufu muzeeyi eri nekesa yes muzeeyi yawangula akalunde n'abeera kwe n'aba musanyufu n'omutima gwe era omulaba ffenna tukubira ku masimu even yesterday yankubidde ku simu yes yeah akubirako ya kwanza siso akoda public mu recording naye muyina wano mu simu ya naye omulya ng'ayogera kiwala kyange mwebale kwegama mwebale kola ali appreciative so ebyo nabivudde ku nekesa naye sekutali tiyo naye akola omulimu gwayo nga bwalina okugukola atango doyi yakola omulimu gwe nga bwalina okugukola era tango doyi naye bamulwana mu position yalimu abamulwana tebajja kusobola tebajja kusobola bw'oba oliyo ng'olwana nekesa tojja kusobola bula nsonga ki Katonda tasitula muntu wa mutima mubi nekesa bamuteekawo lwa mutima mulungi Katonda akebera mutima amala kulaba tono gwenteeka wano asobolawo wadde nga lisafo weeri nekesa bw'omukuba tojja kumusobola kuba amazima ogamanyi nti yaba facilitatinga amazima gennyini mugamanyi nti mwalemwa bulemwa bwoba walemwa kkiriza nti walemwa tokwata busungu buteeka ku banno nkutegedde yes ayo nkugjeeyo nyingidde cabinet endigite etokota mu Busoga region awo wansi awo Busoga region yagala nefuna ekizibu Busoga region yagala nefuna abakazi teri kizibu nga bakazi kubeera mu positions yes buli mukazi tayagala mukazi munne abeere w'amaanyi ate abakazi tebakkiriza muntu aba abasinga tulina obuzibu mu bulamu buli muntu omukazi waba akusinga ng'onaawe oli mukazi owulira nga olabanga ekitasoboka naye mu byonna njagala okutegeeza bannayuganda nti waliwo abantu kuva dda nga bakozi era nga balungi ate nga baagaliza Busoga ebirungi okugeza nga mama Mire Babalanda oyo omukyala ali mobilizer wa muzeeyi era yalina ekibiina kye bayita Buruda Busoga Royal Development Agency ekibiina ekyo omukyala yasobola okukikoleramu ebirungi bingi n'okusakira Ababusoga bakulaakulanye batya era bejjeeyo batya okwezimbanga Ababusoga muzeeyi tewali yali amuwadde idea yonna mu Busoga esobola kukulaakulanya abantu be mu Busoga yatandika girabira mu Buruda ng'alaba Mire Babalanda are you serious yes era namusima namugamba ng'oli wanjawulo yatandikira mu Buruda era kyali kibiina kye abantu bangi bavaayo ne bagamba nze nakuleeta oyo nze mutegeerera oyo nze mukola bwenti oyo nze musalirawo njagala babuulira teri kya busirusiru kiri waggulu wa busirusiru
kugamba bosi wo oba omuntu akusinza position nti oyonze mutegeerera nga oluusi yakwata n'okuleeta kyannaku nnyo ekyo tekikola mawulire. That is not a news. Kiringa bw'ogamba nti embwa erumya omwana oba embwa erumya omuntu, that is not news. Amawulire gali nti omuntu alumya embwa. Ekikola mawulire omuntu kuluma mbwa. Naye gweodda ku mukama wo n'ogamba nti oyonze mutegeerera, oyonze musalyawo, it's a pity. Kyannaku nnyo. Omukyala Mire Babalanda nja kusooka okumwebaza n'okwebaza President Museveni yamulonda. Mire Babalanda? Yes. Lwaki? Nina ensonga zange nga ttaano. Era n'olunaku lwaliro njagala mbabuulire emirimu gya Mire Babalanda mirimu ki? Abantu boogera nga tebamanyi muntu gwe boogerako. Exactly perfect. Emirimu gya Mire Babalanda mirimu ki? Omulimu gwe gusooka kwe kulaba nga Muzeeyi Museveni agenda kutambula n'abeera w'agenda oyita n'amuwevingira n'akomawo n'awandika nti afulume taliimu. Second, owulira bulungi nnyo, abantu boogera ku bantu nga tebamanyi minisitule ya Mire Babalanda ye minisitule ya presence eya president omuli sectors fena naffe mwe tuggwanga ba advisors ba RDCs mugwamu security mugwamu KCCA mugwamu ki neba ethics and integrity bagwomu ethics and integrity bagwamu atwala minister nga 5 bako mukaaga you know. So a ministry yebeera nene ate baafuna obuzibu buli muntu akola obulungi Muzeeyi Museveni amobwa prime minister, buli muntu ava mu ministry mu office ya Mire Babalanda gyalimu bamobwa prime minister. Yensonga lwaki olaba nti kati bakuba Mire oba balwanagana n'okusasaba bloggers basobole okwogera ebigambo ebibi ku Mire Babalanda. Mire Babalanda ye minister akyasinza okuba nga akola era lwaki akoze ebimu musobola okuwa ebyokulabirako. Minister Babalanda nga bakamulonda yatandikirawo ekintu ekyali mu ggwanga kyali kya bijambiya nga 220 byali bikutte ekyuma 2021 bijambiya nga bikutte ekyuma nga tewali namanyi bakyabatta abantu batingana batya. Mire Babalanda yatandikira kuba RDCs n'agenda Masaka ludda wa n'atuuza ba RDCs n'atuuza buli kintu n'abagamba what's going on ku bijambiya kiki ekigenda mu maaso wano ku bijambiya era bagenda okuvunula ebijambiya ng'abantu bebeetema okuvumaganya gavumenti eri mu buyinza abantu batta bannaabo olw'empaana wanezi baddayo entonotono nga babikubya ku gavumenti era yalwana nnyo kugambe ministry yetwala security ali hard working nnyo Muzeeyi. In fact Mire Babalanda Muzeeyi yamusookeza wali ekyaddondo namyalo waali Mire Babalanda yali era Mire Babalanda yajja ne Kirunda Faruku era ne bakola bulungi nnyo mu office eyo eya president bwe yalaba nga bakoze nnyo n'amupromotinga n'amwetera mu office era ye eya presence ne Faruku Kirunda ne bamuleeta era Mire nga atamba ani aleeta ku Kirunda ku bombi Mire yaleeta Faruku Kirunda. Yes, era bakola bulungi era bali wamu bakola bulungi. So mu byonna Mire Babalanda y'omu ku bantu abakuliyetinze emirimu mu office ya presence. Ataddewo akuliyetingidde abantu emirimu? Yes. Atya. Waliwo position y'aba assistant RDCs. Nga mweri mu constitution mweri ino okubeerawo. Abaaliwo bonna tebasobola kukiraba. Mire Babalanda bwe yajja n'agamba ssente zino abantu ze beekomya. Lwaki bazeekomya ng'ate position weeziri mu constitution mweziri zina okubeeramu lwaki tukulyetinga abantu bano abakozi ne tukiteekawo kubanga RDCs abeera wangiza nnyo ku kyalo. RDC ye muntu wa president abeera ku kyalo amutuusa amawulire gonna era RDC wankizo nnyo. By the way ne ba RDC Mire Babalanda yabatereeza. Ba RDC by then batulugunyanga abantu ku bittaka ne ku bibanja ne ku ki. Era laba ku mulembe gwa Mire Babalanda era nebaza nnyo Mire Babalanda okulonda omukyala oyo mbabazimba RDC oyo omukyala wa Wakiso mbabazi mukozi mulungi awuliriza. Yes, yakulya ba RDCs bonna mukazi mulungi mukozi awuliriza buli muntu atambula utakowa yamulonda. So Mire Babalanda n'asalawo n'agamba mu constitution mulimu ekifo ate ekifo kino tekijjuzibwa. Why? N'akuliyetinga aba assistant RDCs eggwanga lyonna
abantu okusobola okufuna service ejo giba mirimu abantu bangi batulira mirimu mu offices sente ne bazeekomya 2,000 plus yes so abantu batulira emirimu egyo sente ne bazeekomya zo ziyita nawulidde yabongeddemu ne kasente era ba RDCs kati sebo bali asava bonna ne assistant babongeza omuntu akona sente nyingi ddala abantu muleke kulwanagana bantu bambagulya babulogo bavuma olwali safejja nga mulowooza nti mujja bagobesa mu position ze balimu mwe muzeekomye abantu abamu mulina obulamu bwalizi munatera n'okufa naye mulwana abantu atabakyali strong bagasiza bannayuganda abakola obulungi naye nawulidde gundi bw'oba gwe obuladde bwe walina okukolera abantu tewakola leka asobodde okukola still ayongere okukola abantu ng'ojjako ekyo kugamba nti buli muntu ava mu office eba mupromotinga Mire Babalanda eyo office kyamwetaaga mbakusomeremu ababadde mu office eyo nsoma kamba kusomeremu abatonotono wano eyasooka mu mwalimu omukulu minister eyali honorable Kintu Musoke yafuuka ki yafuuka prime minister ne tuvaawo awo Kintu Musoke yasooka yava mu office of the president yafuuka prime minister ndabawo mulala honorable Chemba Narugunda yali awo bwe yava yafuuka prime minister Bukenya Gilbert yali mu office of the president yava yafuuka vice president waliwo n'otukomaawo naye osobola okusoma Amama Mbabazi bwe yali awo yavaawo n'afuuka yafuuka prime minister kwega bali mu kweralikira nti Mire Babalanda essaawa yonna afuna promotion ya prime minister we wali obuzibu era bamugulidde babbuloga bangi bamwogereko ebigambo bamuvume in fact ne Lugunda namwogeddeko era olwavaawo yafuuka prime minister in fact ne mukaluluka Mire Babalanda era we watandikira obuzibu baali baagala bakube Mire Babalanda eri ewabe mu constituency ye bali baagala bamukube mu constituency yes n'olwokuba nti Buyende era bakozesa abantu bangi nnyo ne basi nnyo ezaava eno mu town nga bazipangisa zirimu abantu nga bambadde t-shirt ezitakwatagana nga tebalondayo nga babatutte kuba abantu nakola fujjo basambe box basobole okutiikinga basi zaava eno Kampala yes ne bazitwala Buyende era zaali ziyingira saa 8 gwa kiro era olwokuba nkugambye nti eyo minisitule ya Mire Babalanda yekulira security bwe yakubira muzeyi n'akwatawo straight simanyi oba yakubira naye nga wolaba bw'omanyi nti yakulira security security yakola mangu nekwata abantu abayingidde ku saa 9 ogw'ekiro babuuza abantu bavuddewa bano nti abantu basi nnya bazirese kutiikinga bululu endala kusambasamba bululu basobole okuyisaawo kye baagala Mire Babalanda asobole okuswala kakati Katonda ono waali mulungi abantu abo ne babakwata ne babaggalira n'abalala bakyaliyo mu luzira weeyo era abantu ne boogera nti ffe twapangisiddwa gundi yatuleese tukolewe tukole n'effujo tutiikinga ebintu era nakati pulesa eriwo abantu b'abantu abo be bataddewo pulesa babagamba mwatwala abantu baffe ababatwala be bababanja abantu baffe babasibye mwemu abatwala batiikinga obululu basambe boxes so Babalanda yabasiba si Babalanda security yabakwata ne basiba ne bababuuza muyingidde saa 9 zino basi zonna ziragawa jukira Babalanda chance gyayina Buyende amakubo gali 2 gokka bonna gabeera gatunulidde ogenda ku mazzi nerivawa kati oba oyagala batoyagala oba olina okulaba omuntu ajja baakola ki oba afuluma ye chance yokka gye yafuna era n'ebimu ku byakubisa Muzeeyi Museveni baatwala abantu mu Busoga abayitirivu yes yiganga wonna Muzeeyi lwaki Nuupu yawangula eyo n'abantu abaffe bennyini beegatta ku bantu okulaba nga baswaza Muzeeyi aleme kuwangula mu Busoga era kiri ku likodi mwalabako abantu anti mpuliriza ekikukakasa mwalabako abantu abawangudde nga bapositioni nga bagenzeeko mu maka ga minisita Mulamba bamugamba nga bagenze ku okola okwebaza okuwangula nga bagenzi wa minister abanupu ati bawangudde bagenzi wa minister ONRM kisoboka ekyo banna bino ebintu biri ku record era byali open babirecordinga bakwana amawulire nga abantu bagenze wa maama nga bamwebaza nga ba opposition nga bawangudde era n'abali sivinga exactly kati kyakutegeera nagamba nti obwokozesa obwongo osobola okutegeera ategeera ajja kutegeera bali open n'amawulire ne bagakwata nga without no fear ekigenda ne Muzeeyi bamunyooma nnyo ebyo nno kyabyogera waliwo abawandiise wano akantu mbuki Mire Babalanda gwoyogerako
ne speech si yazewandiikira. Gwazimuwandikira oli ludda wa? Speech si yazewandiikira. Gwe lwaki tozi nti speech si yakola ki? Speech zasomanga z'okukola. Let me teach you some people. Bannange. I'm going to teach you because Teach it. Preach. let me preach and teach you. Get a pen and paper. Tewali minister yenna, even President Museveni. Tewali minister yenna ku lukalu lw'ensi kabere ba minister ba America, kabere Trump president wa America. Ayogera speech nga tebagimuwandiikidde. Atamanyi titamanyi. Teri muntu akola speech nga Teri muntu yenna kabere Trump, kabere President Museveni, kabere minister ti kaberani akola speech nga tebagimuwandiikidde. Tekikkirizibwa. Yensonga lwaki bakuterawo PS. Ayina okuyambako, ayina okukola ogwo. Nanyumyanga nawe nze siko wana basiru. Bo wakana go and search. Kati kiri kye bagamba mbu alabika tabimanyi bano bamukolera bikolere kiri mu mateeka. Following mateeka ago ge mateeka. Era bw'osanga ali awo ng'aduma ayogera bwogezo si minister tamanyi n'atuukawo n'ata. Even President Museveni omulaba n'olupapula. Waliwo abayirimenti okukola ezo speech. Nga kyekibasasuza era nga kyekibateekesaawo kiri mu constitution. Bw'ovayo nga batokano gy'oyogera. Minisita yenna bw'ayogera ekigambo n'akola era. Minisita aba ayogera, president aba ayogera. Era wakolera era aba alabisa government, aba alabisa president. Kyova olaba nti babateerawo abantu abo nga it must era gwe mulimu gwabwe okubanga minisita agenda kwogerawo ba wayogera n'akola era bakubuuza. Gwe wakoze speech. Wamukoledde biki? Ki ekikusasuza? Oyina okukola research. Exactly. Oyina okunoonya figures, statistics, numbers. Katoli wavaayo n'agamba nti minisita Babalanda akola speech nga bagimuwandiikidde yatamanyi. Kibeera kitya yatamanyi bwa minisita butambula butya. Muddeyo musome. Ensi yonna bwetu bwetambula. Ne wogenda mu America ne wogenda wa Trump njagala ogolinga ku gogo. Baba akola speech nga tewala gimuwandiika. Nawe nakalabira kye kyangayika njogere ku mukyalo no nti. Ekyokutegeera kya buntu. Naye nga ontera okuga nti common sense is not a common. Abantu abasinga tebakozesa common sense. First use your common sense oyongereko ebintu ebirala. Teri minister akola speech. Oba agenda ku addressinga ggwanga nga tebamuwandiise speech gy'agenda kukozesa. Balina okugiwandiika era n'agisoma nga bagiwandiise. Kalo ne yabadde abyogera yatamanyi. Yatamanya addeyo yezuule. Ye checking. Cabinet ejja, isafe ejja. Baliwo kugamba nti bano bataano tebandisubiddwa mu cabinet. Tebandisubiddwa mu cabinet? Tu. Nga tubetaaga. Noga nti no singa president yakubira nagamba nti bano bataano bampe mu cabinet. Mire baba nambemu Mire Babalanda. Leka nawe ng'omwagadde nnyo ati. Mmanyi byakola. Afumentiza. Mire Babalanda wabadde mu office of the president mbadde mu misango gitwala ssente za government oba ssente za president. Minisita Babalanda wabadde mu entalo zaakendeera. Minisita Babalanda wabadde mu office eyo agasse obumu. Owulira bulungi nnyo. Mire Babalanda number 1. Mpowo kubiri. Number 2 Kyofa Togabye. Minister Kyofa. Yes. Akoze ki. Kyofa yagobe yajje n'abatembeyi ku nguudo. Kyofa atereza Nakaseke yonna. Nakaseke muzeyi bali bamuwanga n'omuwangula. Kyofa bwe yagenda n'atereza Nakaseke abali bakettaka bali bagula ne baddamu ne bayitunda n'abawasene ne beegula. Abaana abazimbira. N'abazimbira Kyofa Togabye yennyini gwe njogerako. Oyo wakubiri mpowo owokusatu. Nekesa simanyi kifo kyalina kufuna naye Nekesa yeetaaga mu cabinet ya muzeeyi okubanga awo prime minister. Simanyi kifo kye wakivako ekinene kyasobola kugendako naye yeetaaga ekifo kinene nga tekina ministry obo. Yeetaaga ekifo nga kirina budget. Ogaye bamuwa finance. Yes. Yeah. Babwe ministry ya finance Nekesa. Bamuwe. Agisaana. Agisaana 100%. Nekesa taliko question mark. Bamuwa ministry ya finance. Byonna bamuwe. Mpowo okuna. Owokuna omukyala gwe bata Justin Kasule Lumumba. Naye bamuzze ate bamwe ne ministry esingaawo. Bamwe ministry oyo Lumumba yawangulira muzeeyi ebisanje ebi.
Mboyo sa yali ya sente zange naye tugende. Gwenda woza we kugamba. Yali ya sente za fence. Gwe yaziwa yatazi kuwa era njagala nedda nazitwala naye tugende maaso. Ndoza we gamba. Minister Kaswele Mumba. Omulala gotutasana kusubwa. Tadongo. Ne bamwoba minister. Ate wano aveewo. Tadongo temumanyi kyayita muleka temumanyi kye bayita primaries. Ani ngamba wano aveewo. Musajja oyo w'amaanyi ali strong akozesa okufumintiriza akozesa obwongo bungi nnyo alwanirira ekibiina era akyagala njogera Tango Odoyi. Twadongo Tango Odoyi andika kisimu. Tango Odoyi. Ogamba Odoyi. Tanga Odoyi. Honorable Commission ya NRM. Yetaga position. Mu bantu muzayi batalina kusuula. Tango Odoyi y'omu ku basajja enjasa biggu bayina mu NRM nga besigama ku mazima n'okufumisa nga bali straight mu mulimu gwabwe. Era nga tebali ku ssente nti obanguzi nti oba kiki ye Tango Odoyi. Tango Odoyi ayimirira ku kigambo kye, ayimirira ku mazima, ate akola nnyo ali hard working naye nga okulaba nga making sure nga buli kintu kisigala kirambulukufu. Omulala Tadongo ye sekutale jeno. Sekutale yetu najyo yagala babo bwa minister. Joka jolo. Awo wennyini akoze bulungi. Eizo muleka awo. Muleta wa sekutale. Eizo ati kisinzi njagala nkubuleka nakaluti kabadde kanjawulo nnyo kubaddewo. Eizo muleka awo oba mu administration ennene. Ntwala ako kubatali ku secretariat. Barambaluga hale. Eri nayagadde nnekesa. Barambaluga hale akomewo. Akoze eki? Abantu bangi boogera ku bbala mutemanyi. Akoze eki? Anti akoze eki? Akoze omulimu gwe gwalina okukola. Baamuwa ki? Kyobo ngamba. Baamuwa bavubuka. Bomanyi kibayita abavubuka gwe. Bakoze eki? Akola. Era akola ekisaanidde kyalina okukola. Akoze eki? Byalina okukola byakola. Oyagala nkugambe nti ki? Ora kyewatwala natakikola. Boba omuyinako obukyayi nga tomwa embuga gyombuza you have something behind. Bala mwakola olw'okuba bala mwamanyiza amaaso. Bala mumanyira mu bidongo bemujja ne mujalegera bafulu figa kubanga ogondaba bulijjo ndi common figure n'olowooza nti si mwabuza president oyo era talina kyasobola kuwabula president. Ffe twakyusizza buli kintu keberegeto system yajja ku growing board because of full figure. Muzayi byemuwabula bingi mu nsonga z'eggwanga Uganda zonna kyebala yankwasa ddamba. Bala mwakoze omulimu gwe nga bwalina ogukola. First of all yakajja kuba minister bamwa minister esasinza okubeera dangerous ekyasinza okubeera n'abantu abangi mutemumanyi kiri mu bavubuka mwe bantu mmwe kati kubulya ekigambo kimu. Buli muntu wale soka abaza sekitya y'eggwanga Uganda bamagambo abo mubebaza abasajja basobola batunula. Singa abasajja bababuulirako ekiro kimu ekiba kiriwo nga kigenda kusanyawo nsi nnamba. Singa bababuulirako biki bye bayitamu biki bye baziyiza biki bye bataasa myoyo meka gye bavuba musasenga ku basajja abo. Abo basajja kati wanekasasa tuwadde mu kulonda nga bayekera bayingidde entoloko. Bamagambo nga basula bweru. Ne magambo yakala bamu minister. Bamuwe magambo y'omu ku bantu be balina okuwa mu opposition bali babola abasano ba minister. Temuli n'omu. Nkyayogera bategera tondetede mizina naawe. Tugamba. Mu opposition abantu abasano bwa minister. Babajwe babo bwa minister. Ogundi oyo musajja gundi. Ono era minister. Ono akulira eby'amateeka yano. Mau. Nobody Mau. Mau bamuwe. Akoze iki? Obadde yagala male kweti kotegere nti akola. Ati jagala mmanyo lwaki oyo mulonda mulala notabalonda. Njogera ku basajja abalina capacity abalina consistency. Persistence. Yes. Abali integrity. Yes. Njogera ku bantu abali qualified. Simala gwogera ku nonsense nawe. Lwaki kwatamu nawe amanyira. Olese nnyo. Abantu abali qualified. Yes. Ngane president abeetaaga it must. Zeni mwabuza president. Sa musindikira abantu bakyamu. Bantu benjogera ko bamanyi. Era guno gwe mulimu lwaki mpabula gwanga. Bye bino kati ndi mu addressinga ndi mu president. Mau owokubiri. Omusajja gwe bayita David Muwonzi. Ngamba mu opposition. Tonyongera miwulenge naawe waliyo omulala. Mu opposition oyo musajja w'ebitano yani. Mpuga yandibadde bandibadde ministry yonna. Lwaki yakoze alina credit emuweesa afumintiriza amanye ekyokukola
ate ali straight mulakwa mwakwata obuchayi ne muteka ku mpuuga olw'obutamanya mpuuga teyabba mpuuga bamuwa sente ziri mu mateeka olw'okuba nti mulina obuzibu ku mukulembeze obuchayi n'obusirusiru nze okonda Kyagulanyi nnondamu obucupa nze okonda Bobi Wine nnonda obucupa ate najo tokkakkanya nnyo musajja ati nze nkugane nnonda obucupa ngooza nenfuna sente mulonda nkolere ki ati kati gogana feeling zange mukwano nagambye Uganda ekuwa freedom kiryoke listen n'oyo omusajja Ssemujju wadde mukodo yeetaga ministry ate Sseggona ne Sseggona yeetaga ministry by the way ate Bobi Wine yeetaga na kuva mu ggwanga mwanyenazi yeetaaga kuva mu Uganda abantu bazito azito wawa teyenkana wadde kutya y'ebinyonyi y'ebiyoya by'ebiwuka ati ngamba bamwe y'abavubuka agikolere ki nga naye yerema yene bala mwana abayigiriza okunywa oli musiru bala mbamagaza kwa jemi yene bala mwana nze singo kolera abavubuka tombuza labisi nkubuuza Bobi Wine ne bala muno bateeka mu ministry naye nze singo kolera abantu osobola okwata bala muno mogeza ku bala mu bala mu level ya bala mu credibility ya bala muno gisiige bisoto n'omugaza gala nayo Bobi Wine who's Bobi Wine Bobi Wine Kyagulanyi let me excuse you president wa NUP yani president wa NUP excuse me simman ana bakatani babiri I think so man parliament manyi Bobi Wine omuyimbi mbadde nga tetuteeka mu mpa tujjemu obuchayi manyi Bobi Wine omuyimbi era n'okuyimba kwagwa Bobi Wine tasobola kubeera minister yenna ng'akolera ani akole ki abavubuka kale akole ki abavubuka bayita basirusiru okukakoleveeyo kati kagamba ekigambo kimu kye mwerabidde njagala okulabula bannayuganda agriculture agikozesa eki yani agriculture abe minister wa agriculture waliyo ey'okulunda finance erunda embizzi abantu akwata abali ey'okulunda embizzi eriwa agriculture nayo tagisobola ate ya finance agriculture bagiwe agriculture bagiwe gundi ono eyagwa mu kalulu mwamwaga wagano mutamulonda sala luzi bagiwe luzi luzi no kale yatuwa aina ideas ennungi ate muvubuka muto bamwe ya agriculture muze ate ku finance ezo Bobi Wine Uganda njivaamu buvi nenda jukira yagamba ayagala kulwanyisa buli bwanguzi kati ali enguzi gwagamba mpa sente zanze nakuwadde nyano si Jamaica agenda asabe Jamaica manya zeweraba agenda asabe Jamaica manya zeweraba tukyalonda bantu tukome kwabo bobo ganyo kuwa Bobi Wine ekifate nkwa sina kyemuwa wadde ekiyonja kabuyonjo za Kampala si kimuwa wanganyo kule obuchayi ku bantu aleta buchayi njagala ba ministry naye ndoza abeere mu KCC omukyalo yobuzeki asigale mu KCC ye namulabi ali ku ground kati yayina ensonga agisobolera ddala bambi nembuka kamwa waliwo ne besaagala bakomewo nabbanja tebwatadda toyagala dde akoze eki nabbanja naye ndaba atambula butambuzi bwe mubuuza kyakola si kitege agenda nayika nabbanja okoze eki ekituufu twali tumanya abantu nabbanja okuvala yandeka mbwavu nga nali naye okuva mu bwala disi nagende we nampa emitwalo 2 nga balese kutyayo sente nakuta nkutadde mwana gwatwalira ate nangaaga sayiningire nze muzaako olugalo nabbanja talina kyaŋŋamba kasita afunye emba muzaalidde abazzukulu ndaba abaana be bazaala kumukumu owa prime minister naye anaabunyumyako kwekyo ane onaga otayagala dde bangi koowa mweraba bangi